kantu nene mu kamera ngambe oli musiru mukazi gwe lwaki anti nze abantu banchawa kwogera mazima lwaki oyagadde omusajja ngo mumanyi munakatemba oyagadde omusajja ngo manyi mukazanyikirize mwajja sente ezo zakuwa n'ogula obwomumatu n'okola makeup n'okola kino neza mwanjula okitegeera ndowooza mwajja sente at the end of the day mulimu kitegeeza nammwe abantu abatulaba ogenda kumanyiira omwana wa munne ogambe kubanga kadaama ogenda kumanyiira omwana wa munne kubanga ali wali ayokya kasoli at the end of the day omukwanyi okimanyi ayokya kasoli lwaki otukalya tobimulangira oba omuvuma nti omukyawe mbulwokuba okola kino naawe omusajja bw'aba akwagala kiwuliriza kubanga tebakkakabukase tulaba mu bifaananyi nga watwala n'obudde n'ogenda mu saluni ne weekolako n'oyambala na bulungi lying mbu omukolo wagwetegekera wali ogumanyi tebakkakabukasi lwaki omala ebiseera ku baana b'abanno kati abantu babakola ebintu jona ne bwevuma n'otambula ensi n'ensi n'ogenda ku buli musimu bakusabire naye nga tolina wadde na kizibu gwe kizibu. Mwasibye mutya abatulaba mwenna nze Jona Ssentongo nyongero baniriza ate ku mukutu gaffe omuganzi Tindi Files gwene yakatwengako agendera ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu n'olw'ensonga eyo nyongero bakulisayo ate mu weekend wiiki mpya na buli kye tukola kipya Johnny blessings all over the week musobole okubanga ate mufunamu ebyengera ebyessanyu n'okutwaliza awamu mu mbeera eyo yennyini olunaku olwaleero twegatiddwako omukyala Aunty Maggie aliwo nno okubanga ate tutunulira ensonga z'enjawulo naye ensonga ezisinze okubanga ate zituleetera ddala olunaku olwaleero tugenda kuba ate tutunulira Bruno Betty nga nno munnamawulire wiiki ewedde twaliko ne Aunty Maggie ku nsonga y'emu yennyini naye ate ebintu byayongedde okubanga ate bibi jiwala oba yeyo tamu denye ebintu byayongedde okubanga ate byononeka naye mu mbeera ng'eyo tuli wamu ne Bruno Betty ku nsonga eno tugenda kuba tuwayamukko tulabe omanyi Aunty Maggie kafulu ate era alina experience mu bintu binene ebyamaka ebya famire ye atunulira butunulizi mbeera gye mulimu ngammwe abaagalana na predictingirawo biki ebinaaba bituukawo oba biki buli omu bw'aba alowolereza munne of course oba osobola okulaba okay mbabuzaako mwenna batulaba ku Tindi Files mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga ne mucommentinga ne musharinga mwebale nnyo mwebalire ddala nze Margaret senga w'abaana ate munnamawulire ate ntambula n'okumanya omukyalo omusuubuzi so ntegeera buli kimu ekigenda mu maaso nsanyusa okubeegattako neera bannange naffe twesiimye nnyo okukukyaza olunaku olwaleero ebya Bruno Betty wabiwulidde odiyo waziwulidde bannange omwana abadde ayagala omukazi kizibu nno omusajja okukaaba abasajja tebatera kukaaba abasajja tebakera kukaaba naye kati Bruno wange tasigadde kuloga bulozi onjayire ddala kompeetire mwana gwe tasobola donti anyway nze teki yange sigenda kwawukana nga luli bwe nayogera omukyala yali tayagala musajja nakibagamba from the other time era nakati bwe kiri era kyavuddeyo kyoba omalira omusajja obudde oba omalira omusajja era nakyogera ne ŋŋamba abawala mmwe bajja basiranya nnyo bannange mujja kutuuka wala n'ensi omwana wa muno tumwagala lwaki olya sente ze lwaki omutwala ewamwe nga ddala tumwagala mugambirewo wali oprovinga point nze nalaba obutambi obwo bwe twazannya luli era ndowooza nakati mugenda bulabako awo ng'omuwala mukolo gwo gwakwanjula we tusuubira buli mukyala yonna kyowandiyagadde lyessanyu ly'omukolo gwo naye omuwala nga yeekaba bwekabi nga bamukakabukasi nga taseka nako ng'alaba yenna bafoosinga mufoosinga ng'omusajja bambi alaga essanyu lyonna lwaki mwe abawala mufumbirwa olw'ebigendererwa ate nammwe abasajja muyige omuntu atali grade yoonoonya waaki kyogamba oyo omwala tyali grade ya Bruno Betty okusinziira ku byogerwa mu mbu mpulira mbumbu Bruno omukyala yamujja mu banoonya yamujja ku Bukedde TV mu banoonya
kakati omukyala bw'otuukidde okwetwala mu katale nga weerenga naye bannanga abakazi muli balayisa abamu noweetwala mu mawulire nga weerenga kwegamba you are looking for relevance bakunoonya mukuwa osuubira ki definitely ye osanga n'omuwala yatuuka nga criteria z'ebintu byayagala Bruno tazagala naye era still nevertheless Bruno wali okirabirawo mukolo gw'okwanjula mu mukazi weesibako omwesibe omukazi tumwagala probably waliyo n'ebintu ebirala ffe bye tutalaba mu kamera wano naluli nakyogera nga bibadde bibeerangawo mu kisenge eyo gye baba mu maka gaabwe kibanga si kisenge ngo alabika omuwala teyamuvinga in na musajja oba yamuvinga in naye nga teyamwagala expectations ze tezaali ebyo bye yali asuubira nnyo ku kyenjagala kati lwaki njogera bwentyo bambi kirabika omwami n'ayagala n'okuzza omukyala okuzza atya n'ateekawo birthday bambi amuzze naye walaba surprise omwami gye yakola mu bakwano b'omusajja bonna bagezaako okuwa omuwala obumuli naye ng'omuwala yeekaba taseka namu yadde bambi ate ye guwandiise ng'omwagalwa we ye najja n'amuwa essanyu lyalina pitirivu nga n'omukwatako omuwala tamwagala waliwo ka vidiyo akatambula ng'omuwala amwekanya amusindeka n'omwejja gwe nga tosobola kiraba mba omuntu takwagala omumalira budde anyway Bruno there's life after here ogenda funa omukyala akwagala akutegeera akuwuliriramu ate nammwe abaana abawala bw'oba owulira nga toyagala mwana mulenzi ng'owulira tomwagala naawe omusajja ng'owulira toyagala mwana munno omuwala tomumalira biseera mugambe afune omuntu amutegeera amwagala mu ekitiibwa otherwise bawala mmwe badibiza ate gwe nze nkubulira muwala gwe Teddy mwatusoogera bubi naye nga nze omuntu omukulu nkubuulira muwala gwe ojja ddiba bubi nnyo I am telling you omanye ekisirani kyoba weekubye ekyo anti n'omusajja omulala ate okuteeka mu ssente amanyi ojja mukola bye bimu by'okoze ono waliwo oluyimba lw'abasudde lwayimbira ku mukyala w'abendi oba wasobola okutta bbaawe yakujja mu bazadde bo ate olwo nze gw'onsanze omusajja yatuuka gwe watwala tewali yakukaka kuleeta musajja mu bazadde bo omanyi abawala b'ennaku zino edda babalabiranga bulabizi baami n'ennaku zino mwerabira n'omutwala owasengawo n'ova owasengawo n'omutwala mu bazadde bo ne mulyoka omukolo gw'okwanjula gwe watuukira okukola decision n'ogamba tugende twanjule mu bazadde bange kitegeeza nga ye omusajja gw'olabye gwe gw'oyagala kakati ate kijja kitya mu makati awo n'obeerawo sinari ate nga nesimu kwanjula kwokka wabula ne mukolo gwennyini ogw'okwanjula no behaving like that n'olagira ddala mbu omusajja akwesibako tomwagala kwegamba waliwo n'ebigambibwa mbu omuwala yali yagala kulumya ex-we mbu wansulawo naye banwanira yapapya omusajja okukola okwanjula kw'amangu okwaliitiriti ng'awulira ayagala kulumya biri ku social media omuwala bamukwana December simanya mu Gwokusatu ne banjula bamukwana December last year kwegamba emyezi 2 omuyimbi bwe yagamba izeggo byanguwa okujja byanguwa ekyanguwa okumera omuntu ono omwetegereza basajja mmwe mube omuntu ono omwetegereza oba oyagadde nyash na bbeere tutu nange okutwaliza wamu omwetegereza oba ffe abaana abawala oyagadde ssente ku musajja naye omwetegereza empisa ze waliwo abaana bangi abawala nga sina basajja abakabira mu bufumbo ye yagenda ng'alaba John oyina ku ssente ng'atunuulidde material naye ng'empisa z'omusajja ono tazirabye n'atuukayo n'atandika okukaaba ng'embeera emucunya naye nga takyasobola vaayo azaddeyo n'abaana embeera emunyiga naye nga takyasobola vaayo oba akola bw'ati n'olwekyo bw'oba ng'oli mu relationship n'omuntu at least mudatinge ku bbanga ng'emyezi 6 omuntu omumanye empisa zemu mwe muva mu dating mugende mu courtship ng'osulayo olunaku lumu waliwo bye mbagamba mbu omuwala atwalayo akaleega ye gendayo olw'olumu ozuleyo weekend omaleyo ennaku 2 ojja kuyiga empisa z'ono omusajja mbw afuluuta mu mukodo mu byakulya aluma amannyo akola omukazi yerungiya wano naye empisa mbi osobola obitegeera n'ogamba mponye oba n'ofumbirwa n'oyingiramu ng'okitegedde n'ogamba waayi wadde ali bwati ne bwati kaŋŋende n'oyo ate omulungi n'amugjawa n'olwekyo Teddy nkutegeeza ebigambo byange bino okyaddiba nnyo
obulungi sidya abaganda bwe bagamba obulungi sidya amafiga tegafumba akabina tekafumba nyashi si yefumba olaba mboli ku demand sawa zino nencha sibwe kiri ogenda kutuuka ate weekwanira omusajja oba ogende ku basawa abaganda batabaale ensi n'ensi naye nga tewali kikuloga amaziga g'oyo omwana lwaki wamalira omwana obuseera lwaki walya ssente z'omusajja lwaki weekubako ekisiraani ekyo kyogenda okuregulating emyaka gyo gyonna Riyale gwe nawe ogenda kuzaala abaana mu maaso wandikyagadde bakikole mutabaniwo kyoli mukola kati abendi n'omuleka amaziga amayitirivu ago gonna abendi gwe amugambye ajje ewammwe senga really wali toyagala mukola era wandimugambye nze wadde nkwagala I am not ready for what kangambe ki introduction oba function actually function now omusajja bw'aba akwagala kiwuliriza kubanga tebakakabukase tulaba mu bifaananyi nga watwala n'obudde n'ogenda mu saluni ne weekolako n'oyambala na bulungi lying mbu omukolo wagwetegekera wali ogumanyi tebakakabukasi lwaki omala ebiseera ku baana b'abanno kati abantu babakola ebintu jona ne bwevuma n'otambula ensi n'ensi n'ogenda ku buli musimu bakusabire naye nga toyina wadde na kizibu gwe kizibu omanyi ninayo n'omuwala gwe mmanyi eyo ng'akaba ng'agamba step mother wange yambonyabonya nze ndi mu kubonaabona lwakubanga step mother yampisa bubi naye ng'olumusiba step mother mpisa zaffe ze zitusiba mpisa zibaloga empisa zikusiba oriratinga otya n'abantu oyisa otya abantu tolowooza abantu amaziga gaabwe gagenda kaaba n'olowooza ogenda kuba n'emirembe togenda kuba na mirembe jona kubanga bayibuli nze gye nsoma egamba Katonda awulira nnyo amaziga g'abantu abanaku abo abakaaba kati omwana omuswaziza ku mulimu gwe naawe weeswaziza kubanga tekyali musajja wa buvunaanyizibwa agenda kukwata ssente adde wammwe kubanga amanyi naawe kyokoze oli bagenda omuntu ng'alina amagezi agenda kipiikinga kyokoze oli era ne mwana aba akikoze era omutima tegungenda mubaamu ajagamba omwana ono wabeerawo embeera oba obwavu ne bujja oba embeera n'ekyuka naye akyuka teri musajja agenda kuba n'amagezi agenda kuwa budde bwo all the time kubanga akimanyi walusaagosaago exactly ate kankubulire bwofumbirwa kitegeeza waliwo challenges zogenda okusanga ng'olina abantu b'olina okwogera nabo kati omusajja wamutwala mu bazadde kitegeeza waliwo efamilies ezisobola okwongera okujjako ng'ekintu kinene nnyo naye bwe kiba nga si kinene nnyo kitegeeza mubadde mukyali mwenna lwaki n'omwana watuukira okukola birthday bambi osanga abadde ayagala kuzza waliwo ekintu kyemutalaba osanga wabaddewo ekiri munda ffe kyetutalaba kati bambi omusajja n'amulaga mbu oba menyisa oba nkwetaaga oba gwe mukwano kyakufaako era gwe gwenjagala nakolerayo ne ka surprise naye n'otaswalako ne mbantu the other time nakugamba omukazi oyo aba musiru nnyo oba musajja nga wabeerawo abagenyi n'alaga empisa ze ne bwe muba muyombi obanga mwasuze mulwanyi omugenyi wajja you all pretend jona noseka banetisense okulaba noyita dadi jangu n'oli nakwita mami tulina abagenyi ne mukwekako naye omuntu atasobodde kweka mpisa ze ne bantu n'emikwano gyo nga weebali kitegeeza mubi kitegeeza takwetaaga kitegeeza yakoowa mbu waliwo embeera bakwano bo bazze for that party bakoledde ka birthday surprise naye era n'obalaga attitude embi kitegeeza gw'oli mubi gwatakwekako ne mu bantu so muwala gwe Teddy nkutegeeza I am not cursing you but I am telling you as a mother togenda kusiruwadira ku baana b'abanno bwotyo kakati Magi ku nsonga eyo yennyini kati olaba Teddy oyo ayonoonera n'abawala abalala abandibadde nabo batuuka ku kulange kubanga kakati Bruno ne weyandibadde afuna omuwala omulala ne wandibadde omuwala oyo ng'amwagala ebyaddala yajja lowoozeera bye bya Teddy tajja mu openinga apa jagamba era nja kwagala ng'oli era naawe ommenye omutima I believe Bruno kyamulesemu enkyuko y'amaanyi ndowooza okufuna omuntu gw'anaasetolinga naye addemu okukola bino byakoze ne Teddy kigenda mubeerera kizibu it's going to take some time kigenda mutwalira ebbanga kitegeeza ate omuwala gwanaddamu okwagala ayinza okuba nga bambi omuwala by'amazima ayagala Bruno nga si byakiyaaye era ajja mulaga omukwano gwaddala naye Bruno tajja mwagala ajja mukozesa bukozesa tewalabye owabanoonya eyazze nga yayagala Bruno Betty yazze anoonya specifically n'agamba ayagala Bruno Betty naye tesobola mumwagala byaddala era naye ajja mukozesa omutima kirwawo okudda omutima gulwawo okudda kubanga eyo ebatto kya y'amaanyi naye mmwe abaana abawala oba gwe omwana omulenzi nga eimu yo yakozesa bukozesa baana bo baana b'abanno mbugenda kuwagalako bagazi muwala gwenkusuula awo munnanga ogenda kubonaabona n'ensi wali abantu abatamala gakola bwe bato ate ogenda kwefunira kase zaabwerere oba gwe omwana omuwala tosobola kumanyira mwana muno bwotyo kubanga gwe olowooza olina nnyasha olina figa omanyi n'emmotoka ezo z'olaba ez'ebbeeyi
zituuka ne ziggwa akatale ensonga lwaki ozisanga nga zaafuuka sigiri ekintu kyolaba ekyomuwendo ennyo n'abakazi abalungi okiwulira kyegamba bandaga by the way ndowooza buli omu amumanyi Queen Mother w'Ettoro mumumanyi tumumanyi yaliko Miss Uganda naye kati akuze still she looks beautiful kikyengezako gamba whether you are so beautiful you will grow that beauty will fade obulungi sijja tedi nyashi si yefumba obulungi si bwe bukola nyashi yemwepansa obulungi bwe bwepanse nyashi yo gyepanse naye nga baana babanno bayisabwo otyo muga Katonda mugulu weekuba ekisiraani ojja kusiraana obonaabone muwala gwe ensajja giraba ate ne Bruno bambi njagala kugumya that's not the end of the world pick up move on mukama alina bingi byakutaasiza osanga omuwala abamu abakyala batta n'abasajja nga gwalaba omulemeddeko nnyo naye kati gwakikulaze move on life goes on waliwo n'abagamba Bruno osanga n'omukazi yamulesewo byakola ebyo awo wennyini we mbadde njagala okujja nti alina ebintu byeyekolaakola osuubira tebiswaza oba omukyala yabitunula mu mbu nga bimuswaza musiru omanyi abantu boogera ebintu kantunire ne mu kamera ngambe oli musiru mukazi gwe lwaki anti nze abantu bankyawa kwogera mazima lwaki oyagadde omusajja ng'omumanyi munnakatemba oyagadde omusajja ng'omanyi mukazanyiikirize mwajja ssente ezo zaakuwa n'ogula obwomumatu n'okola makeup n'okola kinezamwanjula okitegeera ndowooza mwajja ssente at the end of the day mulimu kitegeeza nammwe abantu abatulaba ogenda kumanyiira omwana wa munne ogambe kubanga kadaama ogenda kumanyiira omwana wa munne kubanga ali wali ayokya kasoli at the end of the day omukwanyi okimanyi ayokya kasoli lwaki otukalya tobimulangira oba omuvuma ate omukyawe mbulwokuba okola kino lwaki wamwagala in the first place ng'omanyi omulimu gw'okola omwana Bruno anti bagenda ne bamanyiira bannamawulire mbu tuli baavu naye ng'ate tukola tugattako we add value ku kye tukola omwana munnamawulire oyo omwana gwolaba MC w'emikolo omwana gwolaba kazanyiikiriza oba azannyikatemba ne comedy omwana gwolaba katuma agatta 10 ku 10 n'ekikumi asobola okufuna ssente gwe z'oyagala ate mu ebyo byonna mwamwagala okimanyi abikola tewali kyakoze ssaawa zino kye yali takola luli lwaki in the first place tewagaana n'oganze saagala munnakatemba saagala kazanyiikirizi saagala munnamawulire saagala MC wa mikolo saagala brand ambassador wa product ezimu kubanga Bruno ambassador wa product ezimu bambi kakati lwaki tewakikola in the first place kiringa musajja gamba nze nkwanya omuwala ng'amaze okunaba ate olwegulo ne mukyawenja bw'oba otegedde omuwala omulimu gwakola mbu afumba mmere oba aweereza mmere oba otegedde omuwala mbu bambi ali eri kadaama akola naye alina reasons lwaki akola at the end of the day omwagadde omanyi kyakola lwaki otuuka okumumanyiira okumumalira ebiseera omusuulewo mbu nze saagala bakadaama ate nga wamukwana okimanyi kadaama oba wamukwana okimanyi ayokya kasooli oba akola kino at the end of the day mbadde manyi what we are focused more on sente tulina kyetufuna toli mubbi tuyingiza sente giri mirimu nga bakazanyiikirizi bangi balina abakyala mukyala Maria kitaliyo ate lwaki yakkiriza omutwala ewaabwe bagenda bulungi ebusoga n'amwanjula paka nakati omukyala gyali afumba mukyala Amoti taliyo Shamimu gyali naye nga naye akimanyi mulimu gwe gubaliisa gwe guwerera abaana so omuntu bw'oba omwamagadde ng'omanyi omulimu gwakola saagala kutusiruwalirako kutumalira biseera nakwonoona budde bwa banno ate otandika okugamba muzisandi mwagadde kuba akola kino lwaki wamwagala in the first place kibi muwala gwe kyokoze kibi oyonoonera abaana abawala ate wennyini weesiraanya I am telling weesiraanya muwala gwe kubanga obulungi sijja things vanish naye at the end of the day bagenda kusomako ne mubyafaayo n'abaana boolizaala mbu maama yeeyisa bw'ati kati nawe olizaala omwana omulenzi nga aspendinga ssente ng'akola ebyo byonna byakola ng'omwana omuwala avaayo mu ddakiika budakiika nga ssente z'omwana wo zigenze kyovudde olaba babaloga kankubuulire ebyaddala babaloga ku nsonga eyo yennyini ebigambo ku social media byayitiŋŋanye bingi abamu ku bamanyi omukyalo ono nga bagamba nga yali yeemulugunya nti okutuuka ku ssa eryagenda okwanjula oba okugwa mu laavu ne Bruno Betty waaliwo embeera ezaali zitakwatagana nga ziringa ezaali ziri associated n'eddogo things like that hembu alinga eyali ku jjadu
totufuula basiru tutegeera mannaye newankubadde nze sikiriziza nnyo mu ddogo omusajja yamwetuggako atyo wulira manyi gyeriri get me right ne bannange bakuloga ne maamawo ne bamuloga ne bazaddebo ne babaloga ne ssengaawo gwe bw'oba oyagala omusajja I've seen families ng'omuwala yeesiba ku musajja ng'agamba nze mwagala nnyo nga muzaddewo agambye nze tomundeetera okitegeera kyeggamba kwegamba baakuloga bulozi okwagala omusajja then wandibadde okivaamu immediately naawe eddogo gwe likwata munnange oli w'amangu eddogo gye liri likwata n'ekintu kyensinga nze okumanya omukwano tebaguloga era osobola okuloga ebintu ebyo ne bibeerawo naye enkya bifuluka ne bihappeninga kale katulabe n'omulala gw'oli naye ate lwaki why is it said that ati yategeera atya nti baamuloga no why is it said that abantu lwaki boogera ne batugamba mbwera wadde okufumbirwa yali agala kulumya ex we kati ekyo kirelatingira wano eddogo ekyokubiri lwaki saawa zino abantu bagamba era still we yavudde wa Bruno yaze wa ex we implying mbu ye ddala yali ku kiri kyeggamba yali agala kulumya ono mbu munnange nkyaliyo nze bantwala ate ne bamala ne baddiŋŋana kitegeeza n'omukolo we gwaggwa bo baasigala bakommunikatinga n'akyuka okudda ow'omulenzi we ekitegeera kyeggamba maama eddogo ne likuzza owooli gwali you know waliwo ebintu ebiri fishi byotasobola tugamba ate ebiri obvious eddogo tebaliroga bwe batyo naye ne bwaba baali bakuloga wandibadde okibuukamu mangu nga tekinnajja mu public n'okibuuka mangu mpozi nga toli musabi naye ng'erinnya Teddy nga bw'olimanyi mbw'oli mu Catholic oba mu Christian I don't expect such kubanga emikolo mingi egikolebwa kwanjula nze gambye nagabako abaana abawala bangi ayino tulina bingi bye tukola abasajja empombe ebyo ze bazisibiramu nnyo eddogo lingi waliwo bye bakola okubuuka omusajja bangi nnyo ababuuka obuti mu kukyala ewa ssenga kubanga wangi nnyo eddogo lye tumanyi mu mikolo eyo naye ejja kuba puroguramu ndala ndigibagamba telling you eddogo balikola Teddy kankubulire kituufu balikola eddogo naye ebiseera ebisinga era bw'olaba eddogo lye bakola terirasitinga mmoso ku eryo era ekyo kiba kyangu nnyo ebiseera ebisinga teffe bakazi fe abaloga nkubuulira abakazi be baloga mpozi ng'oŋŋamba omwana muwala oyo Teddy oyagenda owa Bruno ne yeebaka naye omanyi bwe weebaka n'omusajja waliwo ebintu bye tukozeseza enkumbi abaana abawala basobola ozirogeramu abasajja ate bakazi be baloga olungaloga atya n'enkumbi no basobola obikola omuntu obeere ku ye yekka oleme kwebaka na mulala mbu bw'ogenda ow'omulala saluti tekuba bingi babikola naye nze kyensinga okumanya abakazi be basinga okuloga I am telling you bakazi be basinga okuloga abasajja it is with evidence abasajja ebiseera ebisinga bagenda mu basawo abaganda oba okuloga baloga mirimu gyabwe bwe mirimu tegitwambula bulungi oba competition ne basajja batono nnyo abagenda mu basawo ku lw'abakazi bakazi fe abasinga basawo lw'abasajja ate era njagala nkubulire ku mikolo mingi gye tukola egy'okwanjula nze nkubulidde bakazi basenga fe abaloga yes it is obvious fe abaloga oba buwala si be baloga basenga baabwe be baloga buuze nnyo era ndaba ndowooza kyebuuzeko bw'oba olinayo omuntu eyakyala nga yalina omusajja we n'agamba mwagala balina relationship n'amutwala n'akyala owa ssengaawe ebiseera ebisinga abantu abo bwe batajja kukomawo kola mukolo gwa kwanjula waliwo ekintu ekyakolebwa ate ssenga abaakimanyi nkubuulira amazima abaakimanyi ebiseera ebisinga omuwala bw'agenda n'agamba nfunye omwami n'amutwala ne bakyala owa ssenga kubanga mu Buganda omuwala ng'agenda ofumbirwa asooka kyaza musajja we wa ssenga lwaki asooka owa ssenga kubanga ssenga abaani aba mukyala wa bbaawo tamuzira n'amumanya gwe Jona Ssentongo weddina Nkima n'amumanya kati ssenga yaganda n'agamba mwannyina ebikwata ku kigwa omuwala ku mwami gwe baleese about omwami gw'ofunye naye ate sisita wajja mugamba kati ebiseera ebisinga gwe weebuuza abawala bakyaziza abasajja lwaki bakoma kukyala kwokka wabawo ekitaba kituufu kitali kituufu ate ssenga abaakimanyi era basenga bangi abakoze abaana baabwe ne basurvivinga nze abaana abaffe basurvivinga tebakoma ku kukyala kwokka I am telling you fe waffe tozanyirayo tetuli balogo nefe tumanyi ekyokukola kubanga basenga ebiseera ebisinga omwana bw'akyala waliwo obuti bwe basuula mu mulyango awo omusajja bw'akabuka ate maama w'omuwala n'adduka n'akajjawo oba senga n'adduka n'akajjawo ng'omusajja ate talabye
kati kitegeeza n'oba olikola otya omwana oyo ojja musasula ebintu bino mbiwulira naye era ebiseera ebisinga okwanjula ojja olaba emikolo gyonna abagole bangi abafiira mu mikolo egyo twakavaamu juzi abagole bangi families zeeyuza ne waliwo witchcraft ow'amaanyi ennyo akolebwa ku mikolo naye ng'ebiseera ebisinga famire y'omuwala yemukola either basiba omusajja tebaagala ajje kubanga zino extended families ono asoose otya omwana okufumbirwa ono lwaki akoze bwe bati ono afunye obujja omwana wooli afunye bingi ebikolebwa naye abantu abasavaivinga baba balogo nnyo oba baba basabi nnyo kati gwe nga tonakola mukolo oba musabi oli musabi nnyo oba omanyi ekyokola ekirala so abantu balina okumanya ebyo bibeerawo naye nze kyembadde lwaki nkuleetedde ebyo byonna nga nkugamba eddogo mu bufumbo gyeriri naye eddogo ebiseera ebisinga likolebwa abakazi okay n'olw'ensonga eyo emboozi ya Bruno K tugenda kuba ate tugifundikizaawo sorry okay n'olw'ensonga eyo emboozi ya Bruno Betty tugenda kuba ate tugikomya wano naye twongera okubeera awamu ne Bruno Betty tukusabira ofune omukyala akutegeera genda otumye olusaniya lwolye olye ebyokulya olyo onywe beera mbano hanginge out omumuze omutima ate bw'oba musabi beera ng'osaba mukama gy'ali ate revenginga bulungi nnyo omukyala akwagala omukyala anaakufaako aswaze ne bano batedi be bazze ng'ate bakola obulungi sijja nyashi tefumba senga Maggie njagala tudde ate ku nsonga z'omukyala Zari over the weekend yagendedde ddala maaso ku social media n'alangira kankuyite kulangira yalangidde ab'oludda luli eri olumuzaalira abaana ba in-laws be nga nno ensonga zino zalabiseko kubanga bintu byanfuna omwami gwe tumanyi omugezi Ivan Ssemwanga yafa n'alekawo abaana Zari baalina essaawa zino bawangalira South Africa Zari ebbanga lino lyonna yazenga alabirira ki abaana ate mu kaseera kano ayagala okubanga ate naye yegazaanyamukko ku mmaali y'omwami yatugambye alina 50% and the 50% is for the what? For the kids eyali emmaali y'omwami ate essaawa zino mwe ba in-laws mujja mutya okubanga ate mumuteeka ku pressure mumussa ku mmundu mwagala bya bugagga mwabataalina mu ddaame ensonga eno ogyogerako kina ddala nga nnyinimu afudde aleseewo ebyobugagga ate mmwe baganda be mwagala okubanga ate muteekinga kirungi nnyo omuntu okulamba kirungi nnyo omuntu okulamba ate kirungi nnyo okola ebintu nga biwandiiko luli nabagamba nga twogera ku story ya Suuna abakyala babonaabona mmwe n'abantu abo lwaki na emphasizinga nnyo abantu okuwamba ebintu abantu ne batugamba abakazi babbe nabikola lwakubanga tutunuulira abaana fe abakyala tulekerawo okweyagaliza nakyogera ne tutunuulira abaana baffe kakati mazima gennyini story ya Zari era nvuma ba in-laws bano mmwe bantu naye bannange mujjanga ewange nze mbalinze nze nkubuulira nze ate nze bammanyi bulungi kankubuulire bantu mmwe abataswala abalina empisa embi mumanyiira ate mugenda kuleetera abantu emitima emibi mwaliriddawa according to Zari si director wabula shareholder abantu abalina companies mukimanyi but directors basobola obakyusa ffe tuli wano ku UBC MD waffe basobola omukyusa buli essaawa yonna naye shareholder asigalawo nga y'omu ku bannannyini so bw'abanga akugamba alina shares 50% zaali za mwami we kakati gwe ow'eŋŋanda oyingirawo ekyokubiri omwana eyasika mwana wa Zari Pinto ekyokusatu n'ebyo byonna nga tetubitunuulidde bwe tudda mu mateeka ga Uganda luli nayogera ku mateeka abantu ne babuuza tteeka ki kati mbaddamu family division kooti gyeri eriwo kutaabuluza ntalo za family ate eri ku high court ruling yayo bwogiwakanya genda ku Supreme Court ebyaddala erina n'abalamuzi gyeri yali Makindye kati bagijjawo bagireeta eno eri eno Nakasero kooti eyo gyeri ya family mu mateeka ga distribution balaga abaana nga tewali kiraamu bafuna 75% namwandu n'afuna ne ba beneficiaries abalala kakati ekyokubiri mwali luddawo omukazi ono ng'alera abaana okusinziira ku Zari badange abantu mmwe mumanyiira mulekerawo nkumanyiira abaana b'abannammwe abawala nze mbabuulira buli kimu kino era kinnuma
I am a mother. Naye ebintu byemukola namwe tebyandyagadde bituuke ku baana bammwe. Omukazi atobye n'abaana tomanyi na saati omwana gye yayambala bwefaanana, tomanyi na bokisi omwana gye yayambala kuba baana balenzi, tomanyi na somero omwana school fees zaawa, na kitabo omwana kyawa ng'ojja osinika binnyo kubanga mwagala bya bugagga. Stupid. Nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu. Oba omukazi abbye emmaali kasa y'abaana be bagenda okubonyabonya. Gwe ow'ebbali iniro taata omuto. Olumirirwa otyo omwana okusinga eyasinga okumusindika eyamuteeka ku nsi. Gw'olumirirwa otyo omwana okusinga maama we. Bagamba mbu nnyabwe ali mu ssente yeeyagala n'abasajja abalala. Kati kankubuulire mwali mwagala asigale ku ntaana ng'akaaba kubanga omusajja afa. Balowooza abasajja abaagalira mu ssente za Ssemwanga. Ekyokubiri, Zari yagenda okufumbirwa omwami omulala Diamond nga bbaawe akyaliwo Ssemwanga. Yagenda okubeera ne Diamond nga Ssemwanga akyaliwo. Ne tekimuggyako kiri kisha kye yafuna okubanga shareholder. Ne bw'ebanga teriiwo ng'amazima gennyini yenna nnyini baana. Property eyo yonna si y'abaluganda y'abaana. Ani yabagamba mbu mwami Lutaaya Ssemwanga bwe yakolanga ebintu ebyo? Ye Ssemwanga si Lutaaya. Kwati nnono gwalina Lutaaya. Ye ŋŋonge yagyagala bulala. Ani yabagamba mbu Ssemwanga bwe yakolanga ebintu yakolera baŋŋanda? Ani yabagamba? Ani yabagamba mbu omusajja yonna oba kati bamaama abali mu kutoba bali ebweru bakola. Era bannange kyekino kye mbagamba abantu mmwe mumanyira omwana ali bweru mu bwakadama atoba aweereza ssente ze muzibba. Ani akugambye akolera famire? Akolera baana be nga ye na bulamu bwe nga ye. Oba akuwadde oba takuwadde ikizoke. Okiwulira lwaki omuntu ava mu nsi n'otandika kusinika binnyo n'olumirirwa nnyo? Olumirirwa ngaani? Gw'oli taata muto oli nnyongereza. Amwana ono we baali bamuzaala we baali bajjamu empale baali aba Zari na Ssemwanga era ne bajjamu ekiwanga ky'abaana. Kati gw'oyingiriramu wa gwe taata muto? Oshegera kyegamba oba emmaali agirya oba tagirya ntuuyo ze n'abaana be magoba g'abaana be. After all yaweerera abaana yabagulira essaati yamamanya kye bali yamanya gye basuze yamanya bokisa gye bambala. Gw'oyingiriramu nga wamulekerawo tumanyira abakazi buli lunaku nkibagamba mulekerawo tusiriwalirako. Baagala nnyo tegeerera abakyala kati kangezi naddala nga wafiirwa omwami wo baagala okulowooza nti bajja kutegeerera mu buli kimu bakulowooleze bakuluŋŋamye. Omwami bw'afa muganda w'omwami asobola nayo kuwasa bakuyita mukyala waffe oba baali nabo baagala muyisaamu gaani n'agaana nga yasoboka naye ayagala amwongera. Akati njagala nkutegeeze abantu abamu balina okuyiga. Omwami bw'asa omukazi we leka amaka gaabwe beetegerere. Kye nagamba ku b'eŋŋanda za Ssuuna bali beeyagala babiri bajjamu babiri empale gwe tobayingirira. Kati Zari yalina Ssemwanga mmwe baganda be baagana ba taata temutandika. Are you defending these children? Mulwaniraani? Obuzibu mubusangawa? Abaana bano be bakomplaininga mama tatuwa ssente mama tatuweerera. Baagala nawo ku mugabo gwa muganda waabwe yafa bafuneko. Mmwe oba yakolera abaana be nabo basikeko. Nammwe mugende mukole ebyammwe. Lwaki mutusinikirako amannyo tumanyirammwe mutyo? Mugende mukole ebyammwe bya muganda wammwe yabikolera abaana be na mukyala we. Oba yafa omwami yafa kimanyi ono ya moving on tekimugaana kunyirira kulabika bulungi. Ate by the way era omuntu omunaku aba mubi nnyo banna. Okimanyi n'obwogula ku kintu yalowooza evoli mu ssente ze. Kati Zari socialite. Ekyokubiri Zari ayina endorsement nyingi. Mulaba wano ko exactly. Kati akole ssente ze agende yeeyagale mutandika omumanyira mbu era ali mu ssente zammwe naani? You and who? Mwina agreement muganda wamwe gye yakola ng'atandika companies enzo mbu zino companies za family kubanga Zari ssente bw'aba zaalya nga za family yaba Ssemwanga awo mukyamu. Ne ssente bw'aba alya za mwami we n'abaana be leka azirye. Ate abamukyamu atya ng'olwedde Ssemwanga yali yamukuba n'empeta yali mukyala mufumbo wa mpeta. Kiri kye gamba bw'ebanga bya famire mbu famire y'aba Ssemwanga nga famire yo Jona nga bya famire oyina baganda bonaani ne mukola kampani awo aba mukyamu kubanga famire eba eyina kufunayo nayo sheya yaayo mwatandika munna. Naye bw'aba nga teyatandika na famire yakola bibye musajja wattu ne bw'aba nga omukyala teyaliimu
kanchikuddemu kino ne bw'aba omukyala teyalimu in the beginning just assuming kyokka kati mwali ne just assuming omukyala teyalimu in the beginning ne bingiti mbu omukyala yali amuzaddemu abaana ate nga n'omusika ava wazarwi ne bw'aba nga tavudde wazarwi benefits zonna eza taata we omugenzi abaana taata w'abo abaana omugenzi z'abaana bazarwi abeyagale oba maama waabatya genda olye odigidozi nnyo kibalume bisajja mmwe ebyagalo eby'obwereere oba mulinda basajja baffe bave mu nsi mujje nga musinika ebinnyo mwabaagala nnyo abaana abasemwanga mumanyi lwaki ng'omusajja afudde lwaki temwabasika ne mugamba mujja tubeere nammwe kubanga wobbira ow'olugaana nga nsolooza sente zirabirira mwana oli mwabafunako mwabeerako nabo mumanye ekitabo kye bambala kye bakikozesa mumanye engato gye bambala oba bokisa gye bambala kakati bwe muba tebimumanyi ng'omukazi yatobye n'abaana baabwe sirika kyekimu na bino emikolo nga tutuusa abaana baffe nga bakuze omukazi atobye n'omwana we omukazi alese omwana we agenze kukola emirimu yonna gyagenze bali mu nsi zonna ez'enjawulo aweeredde omwana we amaze okubeera successful kati nga mmwe mutandika kusinika binnyonza azaale omwana oyo taata w'omwana genda omuzaalira eri owuwo wamuleka mu kondo muba wamuleka abantu abatatubeereddeewo baagala nnyo okwezza ebyenfuna nga mutuuse kukula omuntu tomubeereddeewo tolina ade na contribution gy'okoze kyokka oyagala nnyo okufuna ebyabugagga nze ebyange bambi mujjanga oba mumanyi bwe tutobye okulabirira abaana baffe ojjanga kale nga tufundikira emboozi ya zari omuwa bubaka ki obwongera omumunyweza ate balumye ebiruma zirye digida kola buli kimu basiriwala amateeka gonna mbagamba bulijjo abakazi tulina advantage mu nsi yonna amateeka gatuprotectinga bwe mba temwaliwo in the beginning bwaba semwanga ayinayo abaana abalala percentage y'abaana ejja kujja era bagibawe nina abaana boone mmali ya semwanga si yaaba eŋŋanda y'abaana buli muzadde yenna that is the rule in family code musango simaya bagamba kyali etteeka amateeka gafuga abaana be ba first beneficiaries ne kuddako bannamwandu ne kuddako other people be yalabiriranga other people aye babeera namu other waddembe okubawa oba obutabawa kyekibakakatikako bawa it is not an obligation must mbo balina obbawa others naye ba beneficiaries abasooka be baana kati mu maali ya semwanga whether title weri oba teriiwo baani ba beneficiaries be baana owulidde abaana bacomplaininga mbu maama ali mu maali yaffe tetufuna ssente oba tetukola bwe tuti oba tetukola bwe tuti oba maama tatulabira oba tetusoma kati bw'abanga abaana tebacomplaininga shut up tewaliiyo ng'akuza abaana be tomanyi maanyi gakozeseza effort tomanyi mpale gye bambala school fees oba kitabo oba ki shut up please naawe genda okola ebibyo olabirire ababo kyokka ssengawo omulembe guno anyways n'olw'ensonga eyo sure n'olw'ensonga eyo tugenda kuba ate tubasiibulira wano senga Maggie basiibule bannange abatulaba mwena ku Tindi File mwebale nnyo okutulaba twaniriza endowooza zammwe zonna ennungi n'embi tuzaagala mmwe ekikulu mwebale kulaba naye program zino tuzikola muyigiremu mubeereko bye muyiga omukyala ng'oli eyo ng'onyigirizibwa family court gyeri family division gyeri court eri ku high court namba kyengezako okugamba it's a high court court ya waggulu era ruling yayo bw'oba togyagadde weeyongereyo mu supreme court naye family division court gyeri erwanirira nsonga z'amaka n'olwekyo tobeerawo n'onyigirizibwa n'ojoogebwa ate mwe ab'eŋŋanda batabaddeewo mu lugendo lwaffe nga tutambula nga tutoba mu nsi muno please when we succeed temugezangako kusembera please don't kubanga ffe temumanyi gye tutobye n'abantu baffe the last word Bruno abawala bakozesa abasajja oba mu abasajja bakozesa abaana ba bannammwe ne mubaleka awo ebyekisiru ensi ejja bajajinga n'olwekyo ngenda kuba ate mbasiibulira wano nze Jonas Ssentongo nkoze ne Lawrence ku kamera omukutu Tindi Files mubeere bulungi mweraba